Gwe munange atugoberera nkulamusiza nnyo nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwaleero lukedde naye nga si lwe lumu ng'ennaku endala omunange abadde agoberera emboozi ya kakole. Kakole amaze n'awummula nga bwe kiri nti Katonda alondamu abo basinga okwetaaga era abalaba ab'omuwendo n'abatwala nate bamuweereze. Nate lwakikoze ku munnaffe Kakole amuyisa agende amuweereze. Ffenna ly'ekkubo era obulamu bwe butyo. Ku sayidi yange Kakole abadde muzira kubanga ddala nze we namutunuulira ku ye nina kye nayiga nti ne bw'oba wansi ne bw'oba ku maviivi tawanikanga. Era nno mu ekyo nayiga nti obulamu babulwanira. Kakole alwanidde obulamu paka Katonda lwasazeewo n'agamba nti enjiri gy'obulidde ogibuulidde, abantu bozizaamu amaanyi ogabazizaamu, kakano wummula. Muganda wange Kakole wummula mirembe, tulisisinkana mu bulamu obuliddako. Ffenna ly'ekkubo era tetusobola kukyewala ekyo. Watusooseewo busoosi naye naffe tujja tetumanyi ddi. Awo neera ekibuuzo ekyenjawulo wekijjira nti gwe munnange Kakole akusooseeyo, ojja ogenda naye oligenda otya? Kiki olireka emabega? Kakole awadde mikwano gw'abangi era akoze emikwano. Ekyo nkiwaako obujulizi kubanga bwe nakuba omulanga ng'alwadde nalaba reaction y'abantu. Omukwano gwa Kakole wakati n'abantu babadde awangala nagwo gwadde gwa muwendo. Nze kunze kinjigiriza nti okwagala kisinga buli kimu. Mukaweefube waffe okulaba nga tulwanyawo Kakole olutalo, twali tulina akasente ke twali tutandise omusololezaayo akatinitini. Akasente ako twali tukasolooza nga tuyita mu kutunda art pieces. Era kaweefube w'okutunda art pieces ezo abadde atambula era nga sofa twali twakamufulamu emitwalo 38. Abantu abadde bakyayimiridde naffe mu kaweefube oyo paka Kakole Katonda wamuyitidde babano Karim Fashions yagula art piece emu ya mitwalo 15 asangibwawo ku Nabukera Plaza, Nabugabo Road. Big Sam Metal Store oyo nno adirinya bintu byonna ebyokuzimba, byonna byomanyi ebyokuzimba. Big Sam asangibwa mu Masajja ku Masomero stage, yatugulako art piece ya mitwalo 5. Mama Matthew yatugulako art piece ya mitwalo 16 sorry. Mama Matthew yagula art piece ya mitwalo 16. Oyo nno y'omu ku bagoberezi baffe era afaayo nnyo omwoyo gufaayo eri abo abantu abalumwa. Tuze tutambula naye ebbanga ddene, byawulira omulango gwo n'ayimukiramu n'agamba ku lwa famire yange ne ku lwa okusaba Mukama anywereze mu bulamu obulungi kanyimirire n'emitwalo 16. Then wabawo Lilian ono naye teyagula art piece wabula yanterako emitwalo 2 ku simu yange nanga azigulira omulwadde bandage obutunda toto netukola emitwalo 38 zitwadde sofa twakasonda mu kaweefube waffe oyo. Abantu bandibadde bakyeyama n'abalala babadde bakyanoonya ate tuba tufuba ye Mukama balina enteekateeka ey'enjawulo gye tuli. Katonda tebamubuuza lwaki, yamanyi lwaki. Wabula tulina kusigala nga tumutendereza olw'obwo obuyinza bwe n'ebyo byajja tuteekateekera mu maaso g'emmeeza zaffe. Kakole wummula mirembe.
baganda baffe bana batambudde naffe tujja kukolayo interview ebeebaza ku lw'obulamu bwa kakole then twongere okuboogerako tujja kuba tutambula nabo ndowooza okumala nga wiiki emu ku bbiri kubanga ddala batulaze nti bali waathi okubawagira omuntu oyo afaayo n'akkejjirako kaalina akati n'alaga kasitoma gwamutuukirira nti nedda tetukoma kutwala butwazi ssente zo naye bwe tufunayo ka time tubaako n'abanaku bannaffe abali ku mavivi etukaddiza nze nsuubira nti abantu abo balina ensonga yokka enzigumivu lwaki tulina okutambula nabo. Mukama bawa omukisa aka Kalim Fashions, Big Sam Metal Stores, Mama Matthew, Mukama akuwa omukisa ne Lilian mukwano gwange omulungi, Mukama akuwa omukisa. Mpola tujja genda tutambuza olugendo luno olwa munnaffe ono ane kasooke tuwumulire mukwano kuba Katonda n'ensi yange nzigadde nze Mechanic Rabongo aka Erima Sam. Mukama bawa omukisa. Zino tugenda zikwasa mukyala wa kakole ddenye oluvannyuma ndowooza nazo ziyambeko mu nteekateeka. Kakole abaganda bange mwena mikwano gye abakulu bambuuliddeko nti bamujja wano bagenda mutwala Nabumali Mbale district naye ng'agenda kuva wano ewuwe nkya ku makya bogedde Land Road n'abakkiriza okukuumira ku wano omubiri gusireeko mikwano gye gimulabeko then baveewo enkya ku makya bamutwale Mbale ekitundu bakiyita Nabumali ekitundu bakiyita Nabumali Mbale district naye ng'agenda ssula wano right now abalwayi no bamututte omubiri bagututte bagulongose then bakomewo guberekoko wano then enkya ku makya bagutwala Mbale Nabumali. Tetujja kweyongerayo nga tubalaga enteekateeka za kakole olw'okuba nti ebyetaagisa bye tulina biti naye kyetaagisa kinene naye nga tugenda tutambulira wamu naye nammwe abali eyo musabire omwoyo gwe Mukama aguwummuze emirembe. Amiina.